musaba inshallah ajikizeyo. Pastor Iga ekintu Katonda kyeyamuwa yamuwa omukwano. Ate kasita olabanga omuntu omukwano tagutandikidde waka ng'omanya oyo talina mukwano. Pastor Iga omukwano yakutandikira waka n'abeera ng'ateeseteese omwana omuto ayitibwa Pastor Jingo. Ekyo mukikubire engalo bakabaka. Ogwo omukwano tekusangika. Tosobola kuva mu nnyumba ogenda kusaala omwana n'omuleka ebweru ng'ali mu kitanda yeebase n'ogamba nti olina omukwano. Ogwo tugubeera mukwano. Pastor yalaba nti omwana ky'oba olaba nti abantu Allah be yawa hikima wisdom bantu babeera babbeeyi mu maaso ga Katonda. Lwaki balowooza mangu tukize emabega? Singa omutonzi yagera nga Pastor Iga taleseewo wateeseteese nga Jingo, baddu ba Allah ffenna twandibadde mu kwennyamira. Naye Pastor Iga yatuteekateekera omwana ng'omwana mazima alagira ddala mu kifaananyi ekye. Era nsuubira Pastor Jingo bw'ayimirira wano mulabira ddala nga Pastor Iga yaliwo wano. Baddu ba Allah, mbasaba mwagale nnyo abaana bammwe, musomese abaana. Singa teyafaayo n'agamba kansomese Jingo, wallahi mbalayirira ne ku ssaawa eno buli omu yandibadde ayeebuuza ekibuuzo owaayi. Buli omu ng'akubaako amamunne. Pastor Iga agenze naye ani agenda omudda mu bigere? Naye buli ssaawa eno teri abuuza kibuuzo. Buli omu amanyi adda mu bigere bya Pastor Iga ye Pastor Jingo. Kino nja kiremerako nnyo kubanga gwe musingi. Abaganda bagamba emiti emito gyegikola ki? Gyegigumiza ekibira. N'olwekyo twagale nnyo famire zaffe. Mwebale kulaga Pastor Iga omukwano, mwebale kumwagala, mwebale mubeererawo. Buli omu yenna ali wano mbasabayo akadde kaddakiika ng'emu tugenda ffenna kusiriikirira. Yogerayo ekigambo ekirungi ekikuva ku mutima ng'okigamba Katonda akiddize Pastor Iga. Bonna yagenda tusiriikirire, nkusaba busabe buli omu yenna ekigambo ekirungi ekikuli ku mutima kiweeyo eri Mukama nga kigenda wa Pastor Iga. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sagala koolu namudde MC akadde ke yampadde kale kakaweddeyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndasaba ba SMX subscribers mu subscribing ko na YouTube channel ngenda beera nga mbawa updates nga muli mu kuziraba. Right about now abantu bali mugenda bali mukulaba omubiri gwa Pastor Iga awo mu keesi bajja ne beetoloola nga bamubyuwinga then bwe bamala ne bafuluma. Naye wano ku SMX Media ngenda beera nkuleeta updates zonna kyonna okukola kiri kimu subscribing nga togenda kubeera ngu missinga kintu kyonna waneno mu kuzigoba kungubagira Pastor Iga.